Tugulayo wano omuchere kilo 10, tugulayo obuwunga leero tutese kilo 5, tutekawo kasukali, emiti gya sabuni 2, kilo 2 ez'ebijanjalo, ekipaketi kya buto, tutekako amajani, bwe tutyo. Tugamba akakojja kajje afune ekyokulya. Bagamba akatono kazira mu liiso. Siwe kiri kojja. Ninga ne ku Monday wedde ne suppose togenda mu ddwaliro ne sasobodde. Natusaba madamu yadafido kojjawe babi ne tasobodde yakaba mu kufiirwa. Nebino byebaziza nnyo banyu badde bannange. Era no wentuuse. Olukutu nja kumbula, nja kuyiyo oluku goge mazima. Nja yiyo oluku solo fumba. Nja kuyiyo oluku solo nga nfumba. Kwa nebiri wano tubitagisa nti masanyalaze. Ninga luku. Essuubi. Kojja waliwo wano obusente obupyapya. Waliwo yatuwadde wano obusente bakaide yabujjeewa. Katukuweeko oko. Zizo. Bwa muddwaliro. Bane badde bannange. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yiteeza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 10. Tuli ku kyalo Katente kiri mu Ggombolola na Kisunga mu district y'e Mukono. Tuli kumpi wano n'enkoko njeru. Tuzze okukyalira ku kojja waffe kojja Kiva Kawuji Kidagalas. Kojja no mumumanyi mubadde nga mujja mu mulaba ebbanga eriise emabega. Sitambudde nze kana binywanyi jange bentambudde nabo. Banywanyi bange. Tulina Kathe wano, tulina promoter Stuart Said eri mwana Nzalo ya Kalo kano. Tulina wano Josh Jamaica muyimbi mukwano gwaffe tuwangala naye. Waliwo Nalongo Sekinkuse ku kyalo Katente kansala abudabuda abantu abalinga nga kojja bwe bati. So n'abalala we tuli wano tuzze okukyalira ku kojja. Era nga bw'olaba tutambudde ffekka tulina omuwagizi waffe asinzira emitala mayanja. Mukyalo oyo saamubuuza nti oba erinnya lye ndyogere oba siryogera. Naye omukyalo yanteereddeko ssente emitwalo 11 yazinteerako ennaku ziringa ng'oba nnyo emabega. Kati bwe yamala ozinteerako okuba yangamba nyaka nkuweereza akasente omwami yamira empeke eza siriimu talina bulungi byakulya ayina oba ne mugamba ebyokulya bizibuzibu nanga nja kuterako geno muli ku byokulya nambe emitwalo 11 sente zino nzoogera ebiseera ebisinga obungi okongera okuba transparent nti bino byetukola okuyamba ku bantu mulimu bannaffe abamu nga babifuula emirimu nga bizinensi bwe bamuweereza emitwalo 2 atuusako gwe mu kitundu oba butatulukizaayo ddala naye twalabadde tetuzoogera kuba si abuntu bulamu okwogera n'okulaga ebintu bino that's why abamu tebagala balaga mannya boogera mannya naye ndaga ebintu bino naawe aliyo nga okuyamba ku muntu omanyi ebintu bituuka bulungi nnyo butereevu njagezako n'omukubirako ku video konda oba nyinza osobola okumufuna kojja obulamu buli butya bulamu buli awe butyo si nnyo kuba olwale muntu musanyufu ali watine zikama nekenda lyange nga dekenda mandi inna bino ne mbasibira ninga ndekenda lyange kwa senza kunyuma kyakulaga badafumbya muogo we akatogo tujja kumpa ekali novude ekali nakiza ne oba mwine kerenda walwa yinzo kuba ninga na wafu ekyokulya ne guno muddo nga ninga ndekenda lyange ndekwa kenda ndya nja kati kawolo ba transferinga ndafuna transfer kawolo ekitegeeza ekkerenda lino lya mugaso nnyo mu bulamu bwo nnyo that's why olekayo okuba n'emmere ng'olina ekkerenda talinye tulamu ndulwa n'okuddugala nenda akasabuni ono ngenda kuwozaako kuba nnaku zino ngenda kati saa zino mu wiiki nogende kawolo futi mu kkerenda ninga ndijjayo nemba n'ekkerenda eryo ekyokulya otaza kunyuma kyakulya ddala neggayo saa zino nisanza kunyuma nebaganyuma kakote alina okumpa. So oli eno kojja waliwo yatubuuza n'atugamba ng'ali mu mimwanyi nnyo tatya yeeyo gy'ali kati nakikola kira gino okubaga gino okubeera Eastern West Omens is the what
the best. Aha. Wano kojja opangisa. Nedda bambi. Ettaka liryo. Era medini oyo yini oyo golaba oyo. Oyo yataasa. Wano wendi. Medini oki? Oyo golaba oyo. So twajja wano abantu afadde bagobera embozi za kojja naje yali asula ng'ennyumba ekotonnya yali agabe n'ennyumba ne mutabani we nga mufumbo waliwo obuko obwaliwo nga babeerera embuto ne zivuga obudde bw'ekiro nga kojja ali eno obw'omu talina kikyakola n'agamba nkoze ntya muvubuka gwe yali abeera naye bali tebakwatagana so kojja ng'embeera si ya mulembe bakutanga gwava e Japan ne kati oyo ne tukwatagana oyo kyasi yange twakwatagana namwe abawagizi baffe abali ne mutuyambako ne tutandikawo omusingi ontugenda nga tuzima mpola naye twatuuka ebintu ne bikaluba nga sialabika ne waliwo omukyala Ssekinkusa abeerayo eno ne bayongerezaako kojja nayingira wano waali wayigeko oluba nze oyo so najjako wano kojja ne mutalyako katini nnyo aba YouTube temwatulaba naye napostinga ku TikTok Sejuwava omukyalo omu soogera mannya ge kuba sijjukira nti yaŋŋambye ngongera oba sigogera naye kyemmanyi kiba ekikulu kya byonna kulaba nti omuntu ebintu byabawadde omuntu bituuka era empereza emitwalo 11 zitetenkanyiza nnyo kuba tukozesa amafuta ffe ga mitwalo nga 7 wano kati ntugulayo wano omuceere kilo 10 tugulayo obuwunga leero tutese kilo 5 tutekawo kasukaali emiti gya sabbuuni 2 kilo 2 ez'ebijanjalo ekipaketi kya butto ntutekako amajaani bwe tutyo tugamba akakojja kajje afuneyo ekyokulya bagamba katono kazira mu liiso siwe kiri kojja ninga ne ku Monday wedde ne suppose togenda mu ddwaliro ne sasobodde natusaba madamu yadafidwa kojja we babi ne kyasobodde nga yakaba mu kufiirwa kati kojja nga tusooka tuli ku programu n'ebino byebaziza nnyo banyu badde bannange era no wentuuse olukutu nja kumbula nja kuyiya oluku goge mazima nja yiya oluku solo fumba nja kuyiya oluku solo nga nfumba kwa nebiri wano tubitaagisa nti masanyalaze ninga luku yafuna ate nga nyina akwatyako nyini oyo ajja kuba lusobola oluku kojja ennyumba sigiraba mu kinyolo na kufulu tookomeyo ng'ebintu babibyemu kwa tuyinza olaba nga akatini nga lw'omuntu omulala atakayina ndi kufaayo nnyo kulanga mbirawo era temusiganyo nga ndi waka mu nyumba nebase obadde ojja kubeerawo bikumi pozi ng'olaba zira ntuga twale ebyange ninga si ekyo naye nga takutuze nga ne wala atakutuze ojja kubeera nja kubona ebintu byange nja kubanga mbirya bulungi nnyo sigirina ninga esepiki nja kugifuna era nanga mpudde nga nja kulya kawunga bakola kutya oyo nnyo ejja kuba ntaasa oyo gwe mutwe omukulu gye ndi oyo ogenda oddayo ddi okukima eddagala bagenda kulakutalwa wiiki eno nagenda ku Monday ya wiiki eno nina nemeddwa nga sina transport lwokutalwa wiiki eno suppose togenda ku Monday naye mutufu nali sina transport ge bazima yongera abantu kojja obagamba eddagala olukima lyaki da siriimu nze seekisa olina siriimu ali ku nze apangisibwa simuyitirivu laba ono nga weetegereza nnyo madamu toneegomba yinza okukozesa obubi ekifaananyi kyaffe kiri nnyo kayidde tomubirizemuko leero nze gwoliko oli damage kyokka kati mwaba damage obulamu bwammwe bwaggwayo tosobola kweyagala akubuuza kati ne bakuwa tolya lwakubanga oli mulwadde nga sijja kutya Samsung musange gwava Japan obeera olina okulya kojja kati kambuuze tugamba ogudde kunze kakazi katu akali innocent kyokoleka abuuze ekibuuzo ng'ogudde kunze kakazi katu ndi innocent simanyi mbuno oli mulwadde oba ogenda kundwaza ekyaddala bwekubuulira gwenolanga nange zaga ndi negative time kyabuuza oyogera nti bw'oli mulwadde oba omusiga nkubuulirawo gweyagala gwava e Japan you are fit what you want era nkituukizaga oba okyagadde I'm fit what you want ina ekibuzo kyobuuza kojja kati buli anaatugamba nga muno omulwadde tetukkirizanga kola kintu kyonna yambambala bupiira guge mazima akapiira koolya 100% mbuno okakola tosobola lwala kitikulikodi kayulika baweetebye mpulira abagamba mbuye abamira eddagala abamu baba tebasobola lwaza baba amira kituufu kojja kisinziira singa mba nga amira eddagala nga nina nkosa n'obupiira mutuufu gabanza tuyinza kulwala kati kojja gwane no wooli kuba eddagala olimira osiiga oba tosiiga ate kati kyabigenderako nnyize nga nze olw'ensonga nkubuulirawo ekituufu okiza kunalippako you are fit what you want if you don't what you
kati ennaku zino eno olinayo ko b'osuuzaamu nawanika wabivaako nawanika nze nga Mundu waza kugombolola kojja ebyaddala. ojja nga wayanguye okuza Mundu eyo wagiza kugombolola gyeri. ekyaliku nekyakola emirimu anti kakati nze nga nze bami numirwa nnyo bannange oge mazima mu butuufu nze ngegiralimu kwasalibwa enti nali musajja nange tufuna ndi nga bwendi naye ate natunda obulungi bwenti bannange kubanga bankoledde ettima ng'eryo teba tekinyuma guge mazima tekiba tekiriyo Hamwe n'ekibuzo kyakimubuuza kojja. ojja kati wabaawo wazza omuwala ng'akwegombye ng'ayagala beera naawe osobola Tugambe mukyala kojja kyafuna abawala nga bawala walanga omukyala tugeze kati ng'alabye ebintu bino kati kojja ani agenda okufumbira ebintu bye tubireese naye ani agenda okufumba era musinga ni mulamu ekituufu kiri tindya twefumbira Sigezera abadde nga abeerawo n'afumba. nja kulya era nja kufumbibwa oba nja kufumba nja kukola ki ninga ekituufu kiri nti nkola ki nane gavumenti wangi waliwo ekibuuzo ki otugambye nti okufuna obuzibu obwo bwonna wali onoonya mwana mulenzi simulina anti wulira era tewamufuna kankati ekiseera kino singa omukyala ajja nakugamba nti wetubeera ffenna tuzaalira omwana omulenzi ng'apaakinga Ekibuuzo wali onoonya mwana mulenzi singa omukyala avaayo n'agamba nti azze asobola okuzaalira omwana omulenzi okkiriza n'oddamu n'omuwasa. era muga nti you have to what you want Kasoba ng'omunnyonnyoddde n'omugamba embeera gye ndimu yeeno bwe tefaanana bweti. ye wakkiriza embeera gye ndimu kuba yafuna stroke eno kuba sisasobola kukola ze nga nze niyo boze ngoze nga tentative yo yakubeera nga ompa mwana mulenzi you have to do what you want kino kojja obadde okola statement emabega otugambye nti ne baka bandi Ne baka abasajja. ate wuliriza kojja senga omukyala avaayo n'ajja n'aŋŋamba senga namudde omanyi twalina mwannyoko n'afunyisa olubuto omwana ne mmugaba naye kati omwana wuuno Omwana omukkiriza. nga mwana naye gye watambulira eyo Togaana baana. ganti bwekityo wekyali nti ye kale nkubuuzamu kojja owulira otya obulamu obwo bw'otambuliramu nga tofuna ku kitonde kikazi Yakugambye tafuna kitonde kikazi. Kituufu kojja obeerawo nga tolina bitu. nze nga nzi ku myaka gyenimu eno kitonde kikazi Kitonde bikazi wabyesonyiwa. kojja n'ekirala ogambye sayidi eri tekola ki tesobola kwewanirira kati kojja omukazi tugezewo abazze sayidi emu esobola okwewanirira nga yo tugambye sayidi emu terina maanyi anti kakati gawoza ogali nti olanga kaliyoki era kaliyoki niba abakazi bakola ki newanika nebivaamu nze nga nze naye tukwanunga nti kati tendewaliddwa nga kati ngenda wakojja eno naye oluguudo kati okkira ni wansi gyali mu kisenyi nimputa wakola ki tendewaliddwa ogera gyali naye okuma eri waggulu. Olina ekibuzo ky'obuuza kojja kirala? naye kojja bimpeddeko sina kyensobola kubuuza naye ekyo kyensobola okusabira kojja kubeera mu mbeera ennungi era musabira okubeera nga buli kyakwatako era abantu abangi abalala bonna bajje nga bamudduukirira kubanga kyemumanyi bino tebigenda twala kabanga kanene bye tuleese kansuubire muno ebinanga binaatera okugwa oba nga tanayali nabikwatako nga n'abantu abalala abali eyo basobola okujja omumuyamba. Amiina. Kojja esalayo omwana ogiwulidde. Kojja bubaka ki bw'owaayo abantu baffe bali abatulaba? Kwekuuma. Abantu beekuume. Singa obukulu byonna. Kwasina ekinyinza bati bamukole nnyo. Kubanga yakumuna bakole nnyo gwokola ludda wa. Gwokola ludda wa sente zozi. Na wenyini ndi mu nsiko. Wali mu nsiko. Tokola. Kwasimala ako semala gugema nsiko ati. Soto lemega sosola kwemalirira. Abatula tuline kojja kiva kojja gwemulaba awangala n'akawuka kayitibwa Ddada ya Mukenenya abeere mu kyalo kiyitibwa Katente Mugombole na Kisunga mu district y'e Mukono. Tuzze okumukyalirako olunaku olwaleero era ntambula mu Mukono obuntu obutinitini
tulina mukwano gwaffe sponsor nzo kujja ntumeta ku buntu buno obwokuli obutonotono butono netufu abaleta bulina bwekyolabanga ekitono gwe ejobeera oli kiyinza okuba ekinene eri omuntu omulala so kojja kiva gyali abeera eno tap the screen abali wano abatulaba tulaba oba tuyinza okuba nga tweyongerako obungi Professor Kaide emabega wa kamera twongere bajjukiza ntukola airport pick up bw'obanga otambula okoma wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda you can contact us ku namba z'essimu z'olaba ku screen abamu abagamba nti temuziraba mulungi nsobola okubanga kusobera ennamba eri 0706 79 47 29 0706 79 47 enamba ya MTN eri 0782 95 25 mu luzungu 0782 95 21 55 bulambalamba ojja boyogera nange munyini Sonko Muhammad WhatsApp botimu imo mobile money eri manya gange tujja banga tukwatagana atubere nga tetukutambuza nawe alina kyatasoba kyawabula beera nga otwebuza otubere nga tukuddamu so team gye ntambudde nayo olunaku olwalero bwemulaba no background yange Kathe Joshi Promoter Stuart Professor Kaide so betuvudde nabo ku kyalo bweyogerere ne tusembera eno ku kyalo Katente kujja okukyalira kukojja tumulabe tunyumyemuko naye tumuzeemuko essuubi kojja waliwo wano obusente obupyapyapya waliwo yatuwadde wano obusente oba Kaide yabugyeewa katukuweeko oko zizo bwamudwaliro bane baje bannange so kakubeeremu katono tuno era embeera ebadde yakunyinga yomanyi obwavu bungi nyonyonyo bane badde bannange ninga sembera kajja yeebaze abantu Professor Kaide era ndikwaje mumpatike yogera mu garage ku Lwokutaano nabino biti omukyala yali eyo omukyala ayina gyali eyo naye kandawo bansobola omunoonyako wano abali kulayivu kandawo bansobola okumunoonyako wano omukyala ono nga tuli wano mwana alina muwandiseeko Anne uno kandabe oba ayinza okuba online waneeno nga tulabe bannaye kojja wangala nakawuka katendwadde ya Mukenenya obulwadde bwa sirimu bannange gye buli bwaddala buluma era butta naye ate oluusi batugamba singa obeera ng'okkiriza nti obulwadde buno bukutte n'oyanguyira eddagala n'otandika okuba ng'omira eddagala ate Katonda ayinza okukusimattula oba obuwangazi buno bwebeera nga butambula mpola mpola mu mbeera efaanaganako ng'eyo okwekuuma kikulu nnyo okozesa akapiira kalimpitawa okukebera obutabikolerako ddala oba okubeera omwesigwa eri omuntu wo ng'ali omu ngezaako noonyako omukyalo ono ku ssimu lwakuba simanyi oba nnyinza okumufuna wano ogeza kulaba nga munoonyako bamanyi obeera bize naye n'ekirala abamu tumanyi okuba nga eno waffe buziba ewabwe nga bafuluuta banatera ate kubeera ate nga bazuuka buzuukusi simanyi mufunye hallo network hallo banenga sikuwulira simanyi oba ompulira oba ondaba n'okundaba hallo ne sound yes oli otya network eringa etalikkirya gezaako stabilizing esimu ebeere nga teyeenyeenyaye nsobola obba nga nkuwulira wangi tuli ku peesi yemu ompulira bulungi ono omumanyi manyina ono kawo kiddagala kikive Katente bana nesimye mpeera nemunkolera bannange nanga nesimye nnyo bannange bana bintu byange kakongereyo n'emitwalo 3 saawa zino bannange nonyini ezange zinzirize nange ndi mwavu mwangina mulungi awo koje zange zinzirize ndi mwavu enyingi zizze mwangina omulungi kangenako mugaji bannange weekend bannange nabintu nange bintuusa kubintu bannange
Niye ngamufuddeko nnyo bannange temugulanga keesi. Wayino bifunye bulamu kati keesi nyamba ki ng'afudde. Ne mu bulamu nfunye. Era ngagana mu garagi niyo ne mabasa kinkuse bannange gwe mutwe omukulu gye ndi. Unfortunately bamenye mukazi bannange afuddeko nnyo bannange. Kaakati bwe nabadde nzija omanyi nga nina kunyonnyodde embeera yabadde yakunyiga tuva bweyogerere wawanvumu ye transport gwe tukozesa tulina akamotoka kaffe tukateekamu mafuta ate n'enkuba yabadde etonnya munnyonnyoddera kuba nze erinnya lyobedda siryogera abantu abasinga obungi bampa ssente nga tebaagala abantu njogere mannya gaabwe kuba kyemmanyi muba muyamba muntu ono abamusinti kwerabisa muba mwaba baagala like n'enkikola naye nabadde saakubuuza nti whether nkwogera ennyo basiryogera that's why nkunoonyeza nnyo ku simu paka lwe nkufunye kuba mbadde naku live n'engijjako ndabe nti oba nsobola okufuna this side so twasobodde omugulyayo kilo 10 ez'omuceere ne tumugulyayo kilo 5 ez'obuwunga tuguze ebitonotono tukulayo sukaali wuuno tugulayo kilo 2 ez'ebijanjaalo emiti 2 egya sabbuuni butto ow'okusiika ebijanjaalo bye tugulayo k'amajaani kati waliwo nanga akedde okumpa akasente kengasigasa amafuta ne muwayo ziraba buli butaano buno bwa 10 bupya kawolo kati kanyongereyo nsindikeyo 3 kale bandi ozimumpeere agenda kyuse oil ina mugalaji kawolo kale tukubuuzizzaako tulina kamera endala kyenjagala omugamba njagala amere bulungi ddagala lye ensi emwagala tali yeka gamazima gali nti maze dimira kume bulungi maze kenda nangena njagala kawolo twasifayinze ofuna eddagala ngenda mbaka bali wano seeta ndate seeta masisi kawolo oba ekyetume oba entenjeru bifo ebina wemasobola ofuna transport wemafunye okuntwala naye nga mbadde nfuddeyo nnyo siza butafaayo kino kyoze nganze kyatukako bwali bukaba naye kati tosekeera nnyo mwanyina omulungi naye nonya kubbula gwaleebiba that is life mwattu kojja ali fane naye oluusi bw'afuna abantu abamukyalira kaddamuuko essuubi addako that's why banyo balidde amambi webale siima ssebo ani 40 nzaaniye kali ayabibwa bannange yali mu mbira bwetyo naye nga bamase kinkuse gwe butwa omukulu gyendi saidi yange gwe mazima yo omukazi we bannange omuntu butakutogera nawe ng'akubaddeyo nakubanga akulumiriddwa kale tulaka tumukubidde ali bize kale munaye tweyanzizza tujja kuba nga tuddamu okwogera nga nzizeeyo Kampala inshallah kale bambi may God bless you we shall continue another day kale anze Sonko Muhammad tugeza kulaba kufuna omukyala yatusindise okukyalira kukojja kale Professor Kaidere mabega wa kamera airport pick up contact us jabantu kutambuza bulungi mwebale nnyo abatambula naffe mu mbeera emu oba endala nze Sonko Muhammad ne mukyase kinguse twongera okumwebaza kuba ye yakutulaga kulaba nga tutambuza ekintu kino manye ebintu bikola empera tugisuubira wa Katonda toyamba nnyo muntu ng'oyagala omuntu oyo akusiime awo oba oli mu business nakubadde kale tuba twagala abantu basiime kituufu tuyamba abamu ne batwogerako bingi ne bakola biki bitya tekiba kirungi naye empeera ennene oba ng'ogisuubira wa Katonda kimu kiba kijja tutambula bulungi nnyo Katonda yatunula mitima namanyi kiweetaaga naye n'abeera ng'akuyambirawo kale nze Sonko Muhammad olina kyogambayo abantu akasembayo kingoosiriikiridde nnyo otidde nnyo nedda sitidde naye just neewuunya nsi eno ogyewuunyako mwanyina kiki
kubanga akasirimu asobola okutuusa omuntu ku gundi ku mbeera eno okufunamu ebirwadde ebingi nenakkiriza nafuna stroke natandika otambulira mpozi agiyisa atya bajaji nabeera ng'atambulira ku muggo yayita bajaji naye ng'oyo naye ofunyemu okwebulirira muli konkufunyeko kungi otiddemu era kati mbagenda mpola ogenda biviirako ddala oba obupiira bwogenda osinga okukozesa si kubiviirako ddala kwekebeza kyo kyekisinga eyokukebera nga twefuddeeko newekala wekebeza humwayo anewatatokeku kati nomanya ti oli mulwadde twefuddeeko nyo kuba nti oli ABCD neyanziza anku bweruba ng'olibyo kitugambe yakisembayo nze bannaye gaddala kwegumya naye amameme gankubye dda naye nga tetusobola bivaako nekyo tuba tulina okukola tuba tulina kwekuuma mpozi n'okukebeza okwekebera oba ng'oyagadde omanyi abasinga bakuyita kunyumirwa ng'oyagadde onnyumirwa so otwale omuntu oyo musooke mwekoleki mwekebeze oba sekyo mwambale ebyokulwanyisa bannaye boopera busuulire bwe mazima tuba tulina okwesabika ebyadda basi ekyo tubiveeko naye nga kojja bambi mwebale muyamba ebyaddala naye ali eyo ng'asobolera okwongera ku buyambi kojja gyali eno kuba bamukyusa we yali amirira eddagala we yali ajja eddagala kati ate bamwongera bamutwala Kawolo kati oluusi ne transport yennyini akola ki amulemererwa oba kitegeera naye nga tweyanziza nnyo bannaaye abatuwa ku buyambi bwa kojja mukama abawe omukisa naye ng'omukyalo omutwe omukulu oyo okay kale nze Sonko Muhammad tuyinza obutasuka olunaku olwaleero bagamba akuddira mu luyimba netaluwoomya ne message ngifunye ey'omukyala gyangambye nayo ngifunye etuuse kale assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.